Ekibuuzo kiri nti Honorable Muwanga Kivumbi alirudda wa? Kaakati abamu bavuddeyo ne balyoka bagamba nti no Honorable Muwanga Kivumbi yandibanga yafa, amawulire ge tutaagala kuba nti nate tuwulira, oba mbu engeri gye baamutulugunya nga baamutulugunya bubi nnyo nga kaakati tasobola kubeera nti naaleetebwa mu kkooti olw'embeera gy'alimu. Katubeere nga nabyo tubikuwa. Waliwo possibility okubanga Honorable Muwanga Kivumbi abasajja yabafiira mu ngalo. Waliwo obusobozi nga buli ku 85% okubanga yabafiira mu ngalo obanga ali mu kkoma tannaba kudda ngulu. Abasajja baamutulugunya bubi nnyo, jjukira ali mulwadde, baamutulugunya information yafuluma. Waliwo obusobozi okubanga yabafaako oba ng'akyali mu kkoma tebasobola muleeta nga bw'ali. Amakomera gajjula dda, gajjudde abaana abasiraamu, abaganda, abanyankole, abasoga, okwetoolola eggwanga lyonna. Bannayuganda bajjudde mu makomera, twongere okubabanja. Twalabye guno ogusiraani nga guli Rwanda gye guteekeddwa okubeera nga guli ne Kagame. Naye gwe kisajja gwe tukulayirira ffe nga Bannayuganda nti ne bw'olyekweka mu lubuto lw'ente tujja kujjayo. Ojja sasulira ebikolobero byo, abaana bammwe, bazzukulu bammwe na bonna ababakolera bajja kusasula. Tolowooza nti yagenzeyo balina bye bagenza okuteesa eby'amaanyi. Bali mu kuteesa butya bagenda kuttamu bantu, kutirimbula bantu na kutambuzaamu kabiina akaabwe ak'abatuusi, naye ensi ebataddeko amaaso mujja bisasulira. Ye Fred Lumbu yavuddeyo n'abeera ng'ate agamba nti omubaka Honorable Muwanga Kivumbi mbu gy'ali, naye ekifo mwe yabadde mbu yakyusiddwa ne babeerako awalala we baamututte. Ntegezeddwako nti Honorable Muwanga Kivumbi yasoloseddwa okuva e Kasenyi mu Military Barracks. Aina safe house gyalimu wakati wa State House n'Okero House. Waliwo safe house eri mu kibuga wakati awo, baŋŋambye mwali. E Kasenyi baamugjeeyo, baŋŋambye waliwo wakati wa State House Nakasero n'Okero House mu bitundu waliwo safe house eriwo, baŋŋambye baamuleese waali n'etali mu mbeera nnungi. Yeri baamugjeeyo, e Kasenyi bwentegezeddwa okusinziira ku sources zange, bamuleeta mu kibuga. Waliwo safe house wakati wa State House Nakasero, Okero House wakati awo waliwo safe house era abasinga obungi bagimanyi waali abamuterese awo ne tebamuggyaawo. Kati kinjagadde otegeeza abantu naye nga twagala ogenda mu maaso n'okutegeeza Bannayuganda ffe mwenna gye muli nti ekiwamba abantu mu Uganda nga tekiri mu mateeka kirina okukomezebwa era obuyinza bulina okudda mu mikono gy'abantu abaalondebwa so si mu mikono gy'emmundu. Emmundu okufuga ku mudumu gw'omundu gwakoma dda. Ebintu by'okuwamba abantu bya buswavu nnyo bya myaka gya 7 na myaka gya 4 tuli mu 2026. Omuntu oba yazizza omusango mu samoninge agende ku poliisi bamubulye emisango gye yazizza, bw'oba olina obujulizi mutwale mu kkooti, obujulizi buteekebwe mu kkooti bamusomere bumulumike omutwalo musibe so si kumukubira gy'omukomedde. Mwekisinga obbatiisa abasajja ba NRM mutya nnyo amazima era temwagala kukolera ku mateeka y'ensonga lwaki mukola gadibe nga linga embwetundo omuzigo nti bwe gunaadiba yegenda gwerira. Kale twongera obbategeeza ntwagala abantu bonna baakwatibwa nga tebali mu makomera nga tebali ku poliisi wabula nga ali mu torture chambers bateebwe baleetebwe mu kkooti bavunaane so si mu ba individual abalina abantu abo. Buli obubaka mbusirikira Muhoozi Kanyarugaba, Kitaawo Museveni ne Taata we Salimu Sale n'abalala mwenda bali mu poliisi. Bannange omukyala bandimulese n'awummula twogera ku Nnaalongo wa AK47. Kaakati ate ebibozibozi bitandise okutambula nti omugenzi yali yagula amayembe era mbu amayembe gano ge gaamusaze oba ge gaamusaddaase. Bannange katubeere nga tukuwa akatambi kano. Mwana gwe Jasi mbadde nkugamba ebya Nnaalongo. Omwana ng'ajja mu inbox nga ngamba mbu Nnaalongo mbu yagula amayembe. Mbu wagula amayembe.
Honorable Justin Namere aswaziddwa mu lujjudde lw'abantu. Omukyala munnange amulumiriza okuba nti nate munnange teyamusasula ssente ze ez'emmwanyi, avuddeyo n'abeera ng'ate munnange ayongera okumulumiriza, wabula nga w'omanyi nti nno Balamu ne Honorable Justin Namere beebamu. Era munange omukyala bamuvuvubye ne bamuvuvuba okukkakkana nga n'akazinda lwolwo we batuuse ne babeera ng'ate tebakamuwadde. Justin Namere lindako mukusooka wangambye madamu genda mpola lindako mukusooka wangambye nti wafuna essimu okuva mu ofisi ya NRM nga Justin Namere alinaala chairman ba NRM nabasangayo ani yakubira Justin Namere yakukubira waliwo ne bachairman ba NRM bonna. Mr. Balamu omuntu bw'abeera bwabuvunaanyizibwa n'akkubira essimu ng'akwetaaga ng'omuntu. Yogera n'ekitiibwa kufe kuliko aleekaana sebanti mpulira ne firingi we ziri zikoze eki. Okusooka waliwo emmwanyi Honorable ze yali yamugulako n'amusasula emiliyoni 10. teyakusasula Kati Honorable bw'agenda sente meka kola sente meka miliyoni 10 yazisasula kale it's okay tewali buzibu miliyoni 10 yazisasula. ulira mubanja miliyoni 10 Bwenge binyiko bakubira essimu n'ongamba nti bakusasula ssente. Lwaki otuuse ebigambo? kale microphone jimpe RCC genda wansi ne bana abawala babiri omwalete bwinowe nesagala kuwayiriza nti Namere yangambye kati Namere omubanja miliyoni 10 si 15. kati ekikumi mu 5 zabulegera za Namere ate zabulegera kale it's okay kale mugende wansi. Wabula ye Justin Namere wavuddeyo okuba nti nno yeewozaako avuddeyo n'alyoka agamba nti omukyalo oyo alimba era nga mbu agenda kubeera nga amusiba. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Omukazi oyo namugulako emisango egy'okunnyonoonera erinnya era sigenda kumuleka, sigenda kukola ki? Omukazi oyo yagenda ku poliisi, DPC agambye minisita nti omukazi oyo yagenda ku poliisi naggula omusango ku Bulegeya ogw'okumubanja ki? Emmwanyi. Kyokka ate bw'ajja mu bantu alipiransi. Abantu bwe batyo be bagulirira ogenda okukyankalanya abantu abalwanirira eggwanga. Sijja kubagumiikiriza, sijja kukola ki? Nannyange nja kukusiba. Oyagala tokola ki? Bwe twamugulako emisango yadduka ewuwe n'avaawo. Kati bamukomezaawo nga balowooza bajja kulimbalimba Honorable Balamu. Naye n'abakola ki? N'abazira. N'abakola ki? Kati engeri gy'azize kasasiro tugende mu ki? Nga ngenda e Mulago. Nvudde wano nga ngenda wa? Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Diana Nabatanzi avuddeyo n'abeera ng'ate atabukidde baani? Atabukidde bannayuganda abali mu kuvaayo okuba nti nate bongera okusabula kw'ossa n'okuba nti nno munnange bayogera ebintu ebitali birungi ku mwana ono owa Nnaalongo AK47 kati omugenzi. Katubeere nga tukuwa akatambi ka Diana Nabatanzi. Abantu bano abalemezaamu bantu mmwe mwabalemezaamu ku mwana ono, omwana omulenzi owa Magi eyafudde. Omwana mumwagaza ki? Omwana mumuleke. Olaba naffe bennyini nga tolina kizibu. Nze emirundi mingi ngenda mu bifo n'entuula mu bifo n'olaba omuntu nga aggyeyo kamera, aggyeyo olusimu bw'alugira bw'ati yeefuula akeberakebera ate bw'akwata ebifaananyi n'owulira obusungu awatali nno nsonga
naye ng'olaba kukuta okukwata ebifaananyi katono omwana okuva lwe baafiirwa paka olunaku lwe baaziise kamera ziri everywhere kya buntu omuntu okunyiiga n'okwekyawa wadde nga tuyinza okunenya ebikolwa by'omwana nti byabadde bikyamu but gw'okola ki ng'oli frustrated bw'onyiiga gw'okola ki nkibuuza gwandaba gwe bw'onyiiga kale muli ekiyinza okugira okola ki ate mwana muteera kyayinza otemingibwa nga tetunnaba kumunenya mpisa ze tumugamba nti mpisa mbi naki mumulowooza social media tagiraba ne bye mumupatiiseko ne bye mumwogeddeko n'abaana bonna bye muboogeddeko ne family okutwaliza awamu tusobola okulowooza nti babiraba naye nga babiraba ate nga bibakosezza bigenda kubeera ku internet for the rest of their life babeere nga babiraba bye mwogedde ku maama waabwe famire yaabwe n'abaana bennyininyini nalabye omwana akutta akacupa ak'amazzi nze ndowooza nti mwabaddemu ice nga akutta omwana anyeenya bw'ati ice asobole okuta oli waddemba okumunyeenya asobole okuta mu ango yonna gy'oyagala okuba nga mwateera nendabamu omusajja omukulu omuntu omukulu eyazze ku mwana n'amutyebekako ekigambo mulina okubeeramu n'ako obuntu ebigambo bye mutyebeka ku bantu bye mubateekako bisobola okubatambulirako obulamu bwabwe bwonna bwonna omwana n'omutira obulamu bwe n'omuteeka mu depression gy'otamanyi omusajja atadde ku mwana ekigambo si yeeyeka abantu bangi nnyo olw'akacupa ke yabadde anyeenya mwe mwadde temusobola kulaba nti ddala yadde anyeenya kacupa honestly mu byeddala gwe tosobola kulaba nti anyeenya kacupa nkibuuza gwandaba gwe tokiraba nti omwana anyeenya kacupa ayisa ate oba amazzi gate like kino kikwasa ennaku internet eno egenda tukozesa ensobi nnyingi nnyo bwe bakusiba ng'ogamba subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section ono pastor tasaaga pastor Martha abanuupu bajja kubeera ng'ate bamuwuliramu avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Fred Lumbuye naye ne Fred Lumbuye naye amwanukudde katubeere nga tubikuwa Ku internet okwo kuliko omusajja gwe bayita Lumbuye. On the internet there is a man known as Lumbuye. Gwe Lumbuye nkubiraako essimu nkubulira ebituufu. Give me a call and I give you the full information. Oba toli bize? If maybe you're not busy. N'oggyayo amasimu ssebo ne taabu n'ebipapula n'oteekaawo. And you get the documents, you get the tablet. Ono Pastor Martha Ndamakola. Ne musajja gwe lokoka. Get saved. Ogwo mmogogera obulimba gubulire ku njiri eya. Sinazanya katambi kano we Pastor Maraya Martha Semakula ow'Ennadende amanya gange ekirungi ogamanyi naye kansuke nkwate ebigambo ebiri nga sinnakazanya wagambye nti nina omulumuka munnange okulokoka si tteeka okuloka kuba kusiiba kwa muntu sinatuuka myaka girokoka ngerosoka okugamba naye ng'ate ndi mukkiriza sinatuka kulokoka naye ng'ate ndi mukkiriza sinatuka myaka girokoka ate era n'okuluka nandibadde ndoka naye ebizibu sinnatuuka kussa bikola bizibu bintwala kulokoka kuba mu ddiini gye banzala bye bambatirizamu ate ogenda okukyusa eddiini ekyo nanjala bakiteeke mu mutwego kati akatambi katandise mu butongole ate n'okuŋŋaanya omugeto gw'abagwagwa n'obanyonnyola ebyekisirusi. And you gather up a multitude of people and explain to them foolish information. Nabadde nina video gye ndaba eyasembeyo sobera gye yankozeeko. I was watching the last video he posted. Ng'ayogera obulimba n'obugwagwa. And speaking lies. Kakati oyo gw'omulimba omugwagwa gw'okampainingira president ffe tumulonde. Now you're campaigning for the president that we may vote for him. Okujjako nga president wamwe aliiseeyo abategeera. Except when the president recruits people that he want to anaaba nga akyaleeta abagwagwa bamwogerere. But if he still bring out people like that, naffe tujja kusitula eddoboozi lyaffe tubulire abantu ekituufu. We shall raise up our voices and let people know the truth. Pastor Maraya Martha Semakula wagambye ku internet kuliko omusajja gwe bayita Lumbuye nti era Lumbuye oyo ayogera ebigambo bingi nnyo si bwe kiri nti n'ogamba nti nkukubireko essimu ombuulire ebituufu maama atundayo lesaya atera okumazaawo kati nze nkwata essimu nkukubire nkugambe ki mboozi ki gye tugatta wakati wo nange nze siri muguzi wa animal feeds ekisooka okulya bulungi nnyo Pastor Maraya Semakula siri muguzi wa animal feeds nze sigula bamalaya ekisookera ddala sirina nkolagana naawe ate era sirina budde kugenda kukubira ssimu eyo gyemize gyammwe gyemmanyiko gyemmanyiko kubanga mwemba manyi ovuna obuddo kati ogwagambye okukubira essimu
nange kafu mukyakolera akimanyi era kyovola bayekazanga omusazi oli ayiko tosobola gamuntu gotasanga mbwatakkubira esimu okubire kunze sikulaba malaaya sikula animal feeds kati sirina nsobola kikubira esimu okunyonyonyola ki sinze bwolina okunyonyola olina kunyonyola public nebakwongerako bituufu oba nedda omuntu bwakupatana nga alinga lumbuye. If somebody is given in if you're still minding of the opinions of men, you're going to shrink. You look at a very fat man and you say, if the Lord can give him a dose of understanding. Because how can you give me time? And you come and speak deceit to the entire world. I used to hear him speaking of the Prime Minister of Uganda. And I come to an understanding that maybe what he's saying is right. I've used a lot of nonsense. Paka lwe yazze n'ayogera ku nze ne mmanya nti lumbuye talina muwadde ettondo ly'amagezi n'aka. Till when he came and spoke unto me and I knew that he lacks understanding. Naye ate akuŋŋaanya omugeto gw'abagwagwa ne bamuwuliriza. But he gathers up a multitude of people and they listen unto him. Kale nno nze njagala mma mbeetendekere. Therefore I want to train Ffe you. tetufuddeeyo ku bagwagwa balumbuye bye boogera. We are not mindful of the foolish people what they say. Ne bwetulituuka okulonda omukulembeze tugenda kulonda oyo Katonda gw'atugamba. Even if it comes to election, we are going to elect the person who is in the council of God. It is the Lord that gave us the next leader. And I went and I ticked the one whom the Lord had pointed out. Even this time, it is very visible. Tusubire ndawo oli mugwagwa omugwalo abawuliza abalaba Pastor Malaya Semakula Mata Semakula nsubire okukwata akatambi okukala gwe naawe tuli mugwagwa kubanga wagambye bagwagwa bamuwuliriza bye bamulaba kansulina bwofuse mugwagwa oba tuli paati eyabagwagwa gyoyogerako tuzze tubuulira abantu ekibiina ekyo n'abantu baamu abalimu ne tubagamba mulekeraawo ebyobugwagwa ebyokuwemula ne mutuvuma amawowoolo ne mutuvuma ebyenda buli muntu yenna omukulu ow'ekitiibwa first son ne bamuvuma mama waffe Kataha James ne bamuwemulamula ne bamuvuma ne tubagamba gye munaakoma okuwemula the more you speak in that way omukono gwa Mukama gye gugenda okukoma okubasenguka is the more the hand of the Lord shall be shifted from you. Tebawulira ng'era abantu abanaalemererwa but they are not hearkening to our voice as people that are going to become failures. Kubanga tebawulira baalemererwa dda and because they don't hearken they are already failures. Abaana ba Eli era baafa and the children of Eli died kubanga tebawulira kubulirwa kwa kitaabwe because they did not hearken unto what their father was telling them. Praise the Lord. Kakati mugamba musumba lwaki bannange obyogeddeko ebyo ne bwe tutaayogere even if you don't speak. Nze abaana bange abato bakula. My young children are growing up. I have Israel, I have Josiah. They are growing up. Bagenda kusanga internet ejuddeko enkota y'abagwagwa abawulira. They are going to find the internet filled up with foolish people speaking of sin. Netwebaza Mukama atuwadde obukulembeze nno obulala buno bumalirivu kubanga balondalondamu abantu abo bonna abalaga nti tebakuziddwa. Israel akule asanga obugwagwa ku internet. Honorable Nsereko Wuuna alina kyagamba wano. Akigamba baani? Akigamba ba foot soldier ba NUP. Avume Sanga Lyambo. Avume Omumbe Jankinzi, avume Omulangira Junju. Why? Of what benefit is it for your struggle? Obabo muba mujina. Talimbya bufuzi, tanagambako bibere, musajja yekolera bibi, Mumbejja yekolera bibi, Mulangira yekolera bibi. Where do you get the audacity? Why? So nzikiriziganya 100% ne General Nalweyiso. Era General Nalweyiso bw'akuuli nsaba buli omu agambe nti nzikanya naawe. We can make our countries better to correct Africa. Abantu bateekwa okubeera ne discipline. Bwetwetambulira obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okulekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.